Edda ennyo awatudde ensi Buganda olwaleero kituufu waaliwo abantu nga bano nno baali bayizi okusinga. Baalina obukulembeze nga butambulira nnyo mu bika era abataka be baakulemberanga abantu bano buli kika n'owaakyo. Ekika ekyasinganga amaanyi omutaka waakyo ye yatwalibwanga ng'omukulembeze w'ensi eno muwawa gye twogerako olwaleero. Wabula mu kulwanira obuyinza okwo mwe mwajjira ne Bemba Musota eyali omulangira era muzzukulu wa Ndawula nga nno Bemba ono bamwogerako ng'eyali ow'ettabbu ennyo. Kyokka mbu teyalina kulya bukulu naye yawamba buwambi olwo n'awaŋŋangusa omulangira eyalina okulya entebe. Omulangira eyawaŋŋanguka yagenda eyo mu Abisiniya oba Ethiopia nga bwe manyiddwa olwaliro, era eyo Katonda gye yamuweereza dde eri omwana ow'obulenzi eyajja n'obubonero obw'obukulembeze. Abe Abisiniya baatya nnyo era nga balowooza nti ono azze kulwanira bukulembeze mu bwakabaka bwabwe, wabula ne bannyonnyolwa oluvannyuma nti ono azze alina obwakabaka bwe. Amawulire gadda mangu mu nsi muwawa era mangu nnyo omulangira ono ng'akuze baateekateeka ne baweereza abamunonanga bano no baava mu bika ebyakuno. Munnange okudda baakozesa obukodyo bungi era kintu baasooka kumukweka eyo emanjiira, olwo bo abamukkiririzaamu ne balumba Bemba okumusalira agawakayima basobole okumutta. Era ebyafaayo bitugamba nti baamutemako mutwe nga bamugambye nti bakabaka tebasula na mutwe, baguggyako ne baguteeka wali ebbali, olwo ku makya ne baguzzaako. Bw'atyo baabwe yakkiriza era omutwe ne baguggyako, naye mbu bano baali bakozesezza ne ku ddagala. Oluvannyuma Kintu yatuuzibwa era n'afuuka kabaka w'ensi eno Buganda okuva mu kigambo Obuganda, anti ng'agasse obukulembeze obw'ebika bwe yasisinkana wano olwo n'afunamu obukulembeze obwawamu. Kye twogerako nno kya myaka nga 9 egiyise. Olubiri lwe yalukuba nnono mu busujju era nakati lukyaliwo, era nalambuddeyo okusobola okukuzuulira bino. Okutuuka ennono eyo okwata lw'emityana era oweteraawo Kiwawu n'ovuga akatemerero ka mayiro nga 3 ku kikubo eky'ettaka okutuuka ku lubiri lwa Kabaka Kintu. Wano ffe twayaniriziddwa omutaka Balimuttajjo Francis nga ye mwanje owaanamu 8, anti ono muzzukulu wa Kabaka Kintu okuva mu mutabani wa Kintu Muteesaasira eyasooka okuyitibwa Keeya. Najja wano erinnya erya mwanje yajja kwanja nsonga, kuyamba ku jjajjawe kwanja nsonga okuva ewa kitaawe Muteesaasira najja ewa jjajjaawe, kati yansikira neeyo ffe mwe tutambulira mu mwamwanje omwo. Kyokka okutulambuza yasoose kutubuulira amateeka ga lubiri omuli obutayingira na ngatto, nti era ewa Kabaka Kintu tegendayo mwana atannamera mannyo kabeere ggwe omukyala ng'oli mu biseera bye eby'ensonga. Wano olutandikaawo emisambo gikukebera, kitandika okukebera, kitandika okukebera yeggwani akkirira ewa Kabaka. Olubiri luno lutudde ku yiika 39, kyokka mbu n'erinnya nnono lyajja na Kabaka Kintu